Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mbanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku olwaleero tugenda kisanga mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essuula 3 olunya olwokutaano n'olwomukaaga nga lugamba nti naye omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba ye ayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda? Si oyo eyakakyuka alemenga okwekulumbaza n'amalagwa mu musango gwa Setaani. Kyawandiikibwa ekyo kitutegeeza nti nga tonnaba kubuulira balala, nga tonnaba kujjanjaba nnyumba z'abalala, sooka ojjanjabe ennyumba yo oba sooka weerongoose olyoke osobole okukola omulimu gwa Katonda ng'osaanidde bangi balyoke bategeere Katonda era bakyuke badde gy'ali. Amannya agange Namwanje Deborah nga nze mbatuusizzaako ekyawandiikibwa ekyo. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabe waffe omulungi nkwaniriza ku programu ensulo ey'enkya ku 3 ABN TV. Omulamwa kwe kutandika n'okusaba n'okweteeka okwewaayo eri Mukama akukulembere mu mirimu gyo. Amannya agange nze Sserwagi Peter nga ndi mukadde ku Seventh Adventist Church Central e Makerere. Katusabe. Mukama omulungi obukeesezza olwaleero tusaba otukulembere bye tugenda okuyiga otubeere nemu bye tugenda okukola mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Olunaku olwaleero njagadde tuyige oba twogere ku kigambo ekyewuunyisa okuwonyezebwa okw'ekyamagero. Njagadde nsome olunyiriri oluva mu Ebikolwa essuula 12 olunyiriri olwokutaano. Awo Peetero n'akuumirwa mu kkomera, naye ab'ekkanisa ne banyiikira nga okusaba eri Katonda. Kati tulaba nga Yakobo muganda wa Yokaana amaze okuttibwa, naye Peetero ng'asibiddwa mu kkomera. Ne wabaawo okutya nti ne Peetero naye yandittibwa. Ekyewuunyisa ekkanisa eno baategeera amakulu g'okusaba, ne bamala ebiseera bingi ne beewaayo eri Katonda, ne bamukoowoola, ne bamusaba enkya n'eggulo na bulijjo. Oluvannyuma Mukama n'akola ekyamagero, n'addamu okusaba kwabwe. Peetero n'ateebwa.
n'asobola okukola emirimu. In fact n'awandiika n'ebitabo 2 bye tumanyi mu Bayibuli. Emirundi mingi tuba mu bizibu byebimu nga Peetero byalimu, naye ne twesanga nga tunafuwa, tetumanyi kusaba. Ebiseera bino abaana babadde basibiddwa okumala ebbanga ng'okusoma tebagenda kusoma. Abamu basomera waka abasobodde, naye amasomero olwateeba bwe gati, ate obuzibu obulala ne bujjawo. Obuzibu bw'okunoonya school fees, obw'okwambaza abaana, n'olyoka olaba abazadde ne tutandika okunoonya ensimbi tezirabika. Kale abasinga ne twesanga nga tugamba ate senga mbadde n'omulimu gwaggwaawo, n'oddukubirako gundi akuwole ku ssente ate naye talina. Naye senga tutunuulira bannaffe bano, ebizibu bye baalimu bakimanya nti basooka kubissa eri Mukama. Kale kimu kye tugenda okulaba wano, mu bingi bye tugenda okulaba, ebyamagero bingi Mukama kyabikola. Naffe tulina okufaayo okuyiga, okusookanga n'okusaba. Ne twewaayo eri Mukama, ne tumugamba ekyo ekitawaanya, ate mmanyi bangi mukikoze. Musobodde okukola bwe mutyo era Mukama n'abaddamu. Mu bintu ebingi Mukama byakola bye tulabye, Peetero ateebwa, naye ng'ate abantu bangi bagenda mu makomera ne bavundira eyo ne bafiira eyo. Naye Peetero n'avaayo ng'alina amaanyi, n'asobola ate okutandikira wali we yakoma, n'abuulira enjiri. N'awandiika n'ebitabo bye ŋŋambye 2, ndowooza mumanyi Peetero ekisooka n'ekyokubiri. Katonda akyali mu mulimu ogw'okuddamu essaala zaffe. Gwe buli lw'obadde n'ekizibu, fukamira. Tokowanga kufukamira, omutegeeze nti Mukama kino kinteganya. N'ekikusanyusizza nakyo kimubuulire, kubanga oluusi tulowooza nti okusaba kukwata kukusabiriza. In fact waliwo bannange nakyalako e Bungereza emyaka egy'edda, baŋŋamba nti Abazungu baamusaba Mukama n'abawa buli kimu kye beetaaga, tebakyasabiriza. Ne tulambula ne twetoola London nga tulaba ekkanisa ezaazimbibwa mu myaka 3, myaka 4 edda, nnungi nnyo, naye ezimu baazifuula mabaala. Ne tugamba bo bano tebakyasaba? Ne bagamba abo baalekerawo okusaba, nga bagamba okusaba kuno kulinga kusabiriza. Kale ebigambo by'Oluganda oluusi bwe bibeera, naye bwe tufukamira okusaba Mukama okusooka tumutendereza, ne tulyoka twenenya ebibi byaffe, ate ne tulyoka tumutegeeza ebyo bye twagala, nga mulimu n'okumwebaza ebyo byatukoledde. So okusaba kulimu ebintu bingi. Ekirala kye tulaba nti Katonda addamu okusaba kwaffe. Nze kennyini ndabye emirundi mingi Mukama nga addamu okusaba kwange. Gwe andaba essaawa ya leero, manyi olina by'osobola okutegeeza banno nti ku kizibu kino bwe nagenda wa Mukama yanziramu. Naye kale tudda awo oluusi ne tutegana, n'okwata essimu n'okubira munno, n'osooka ogamba n'oli, ate nga tebafaayo, oluusi bakola n'abukozi ŋŋambo. Naye ne twerabira nti ekiddukiro kyaffe kiri eri Mukama gye twalitandikidde. Kale Katonda addamu okusaba. Peetero bw'afuluma omulimu n'agukola n'obwagazi.
ne bali abamusabira ab'ekkanisa ne baddamu amaanyi ne bamanya nti Mukama awulira okusaba kwaffe ne balyoka bakola obuweereza kwe kusobola okusoma ku bintu bino mu Bayibuli ne bagenda mu maaso nga babuulira. Agamba wano nti era mu Yokaana ekisooka essuula ey'okutaano olulira 14 ne 15 nti era buno bumu bwe tulina eri ye nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira. Tulina okumanya nti Katonda tulina okumusaba nga bw'ayagala, kubanga oluusi tusaba ng'abaana abato. Juzi mutabani wange yajja n'ansaba wa myaka 9 gyokka, n'aŋŋamba naye taata luli nakusaba okungulira toyi, naye toyi toginguliranga. Naye toyi gye yali ayagala toyi eringa pisto. Ne mugamba naye eyo toyi si gyagala ne maama tagyagala kubanga si nnungi. Naga naye luli nakusaba. Kale Katonda talinga ffe abantu, naye tulina okumanya ebyo by'ayagala, era bwe tusaba ebyo by'ayagala atuddamu. Oluusi ayinza okutuweerawo bye twagala, ate olulala n'agaana. Emirundi egimu ate tuyinza n'okugamba nti oba gye gisinga n'agamba nti lindako. Kale tulina okuba n'obugumiikiriza. Olunyiri lweyongera ne lugamba nti era bwe tumanya nga tuwulira buli kye tusaba, tumanyi nga tulina ebyo bye tusabye. Bwe tusaba ne tuwulira ekyo kye tusaba, olina okuwulira ki ky'osaba. Kubanga oyinza okusaba ekintu ng'osabira munno eyakozeeko ekibi abe bubi. Kati Katonda n'omussa mu ttuluba eryo nti kubanga ono wamukyaye naye alina okumukyawa. Oluusi oyinza okuba ddala ng'olina obunyiikaavu, oli yakoze bubi. Ebintu ebyo byo tetubina bimugamba Mukama. Gw'olowooza abantu b'ekkanisa bano bo baasabanga ki? Baasabiranga bali abaamusiba Peetero ne babasabira bulungi, oba baasabiranga Peetero ateebwe? Tulina okumanya nti ne bannaffe abatukola obubi Katonda ayagala tubasabire, kubanga Yesu yatuwa ekyokulabirako ku musaalaba n'agamba nti basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Kale naffe tulina okufaayo nti bwe tusaba tulina okusaba ekyo Katonda ky'ayagala, kubanga ate bwe tunaasaba ky'atayagala tajja kikola. Juzi twali tulaba omupiira guno ogenda mu maaso ogwa AFCON, ne tulaba ttiimu zombi nga buli omu afukamira n'asaba. Ettiimu emu yali ya ggwanga lya Egypt, n'afukamira n'asaba, n'oli n'asaba. Kati omwana ambuuza nti kati ku abo bombi Katonda anaawulirako ani? Ekibuuzo kizibu n'ekyo, kuba Katonda buli omu asaba nti nsobole okuwangula omupiira guno, nsobole okuteebayo ka ggoolo, naye n'oli n'asaba. Ate kuliko ref, tetumanyi oba naye yasabye, kuliko ne linesman. So ffe nga abakkiriza tulina okuyiga ne tumanya ebyo Katonda ki by'ayagala. Bwe tuba tusaba tusobole okuwuliriza, tusobole okumanya nti kye tusaba kikwatagana n'okwagala kwa Katonda, kubanga tukakasizza nti addamu. Naye ate era y'omu yatugambye wano nti naye waliwo emirundi gy'ataddamu. Kitegeeza ki? Nti tatuwulidde,
tafaayo, tatwagaliza. Naye kimu ku byaleeta Yesu ku nsi kwe kutulaga nti ategeera obulumi bwe tuyitamu. Ebintu ebimu bye yeetabamu byali bya ssanyu nga ku mbaga, naye ate n'ebizibu byayitamu n'ategeera obulumi n'okutuuka okuttibwa ku musaalaba. So bwe tusaba tulina okumanya nti afaayo, naye newankubadde oluusi tatuzzeemu tulina okuba n'okukkiriza nti bwe tuba tukitegedde nti tusabye ng'okwagala kwe bwe kuli, ajja kutuddamu oba ajja kusalawo akole ekyo kiye kyayagala, kubanga asigalayo Katonda. Naye tusaba tutya? Kubanga okusaba kwaffe kuno kulina okutuyamba. Abantu abangi tebamanyi kusaba. Abantu abamu bwe basaba tebasobola na kumalako ddakiika emu. Naye nange waliwo ebiseera ebimu bwefukamira ng'ekintu kinzitoweredde, ine ngamba ntandikirewa. Ekirungi mukyala wange amanyi okusaba. Lwe mba nfunye obuzibu ngamba jangu tusabire wamu. Tuyige okufuna bannaffe oluusi be tusaba nabo mu maka, n'okeera ku makya n'otandika n'okusaba, n'oyigiriza abaana bo ne beewaayo eri Mukama. Ngamba Katonda wange obukeesezza, sonyiwa byenyonoonye mu kiro, obanga mu kuloota oba mu birowoozo, nkulembera mu ngendo zange n'emirimu gyange gye ngenda okukola, ne weewaayo eri Katonda, n'okkiriza ng'ofuluma nti at least akukulembedde. Waliwo bannaffe abamu abazannya obululu, kankuyite betting, ennaku zino bakuyita betting. Naye fedde emyaka egy'emabega waaliwo akalulu ke bayitanga jada. Kajada wagulanga ka tiketi n'okatakula n'otereka n'olinda ne basoma ennamba ezawangudde ng'eyo teriimu, n'ogula akalala. Kati nno emirundi mingi nga tusuubira nti bakulaga awangudde, ono yawangudde $5,000, ono yawangudde miliyoni, ne bawa n'awangudde miliyoni 5. Ino gamba nenja kutakula, ino gamba oyo yatakudde bumeka. Naye tufaayo nnyo okussa ebiseera, ensimbi n'okumanya kwaffe mu bintu bye tumanyi nti ate tuyinza n'obutawangula, nga chance eri egi emu yokka. Nalabako n'omukadde omu gwe baalaga amawulire gaali ge Amerika, ne balaga omukadde eyaddira obugagga bwe bwonna n'agenda n'abuzannyamu mu kasino, n'ayavuwala n'avaayo ng'ate ali bubi n'okusinga we yayingiridde. Naye kiva ku ki? Kubanga baba n'essuubi nti senga mpangula kyenja okufuna kijja kuba kyamaanyi. Naye tulaba wano nti okusinga okuzannya zzaala, okusinga okukola ate betting atabuse. Ebiseera bino buli wamu waliwo betting. Onagamba goolo Arsenal ejjasinga ne goolo bwe ziti. N'omala ebiseera n'osanga abavubuka bali mu betting. Ebiseera bye baalikozeemu ebintu eby'omugaso, oba okuyiga, oba okukola ebintu by'engalo, ne babimalira eyo. Naye bwe tuba tuli eri Katonda, tetukola betting yonna, tetuzannya kalulu, kubanga agambye wano mu Yokaana 5:14 ne 15 nti awuliriza okusaba kwaffe. Kitegeeza nti amatu ge tagaggala. Awulidde? So omulabi omulungi, Katonda atwagaliza birungi. Era njawo okutegeeza nti banno abatabaddeyo ku nkya ya leero bategeeze nti Katonda atwagaliza bulungi, nti bwe tumusaba
tube n'okukkiriza. Ekintu kukkiriza kikulu. Omwana wajja eri gy'oli ng'oli muzadde, bw'oba ng'oli muzadde, oba bw'oba ggwe oli mwana ng'ogenze eri muzadde wo. Oluusi omwana ono omutwalaga okukkiriza okw'enjawulo. Taata we ne bw'aba kitaawe ne bw'aba mutono atya, agamba nti naye kitanga ono kye musaba ajja kimpa. Oba bwe kuba kumusaba bukuumi, tekasita nfuluma ndi taata wange sitya. Of course bw'ogenda okula oyinza okumanya nti ne taata wo naye muntu asobola okutya. Owulidde? Kale no Katonda talinga muntu, naye asobola okutuukiriza ebimu ku byasuubizza. Omwana n'amwesigamako n'agamba taata wange maama wange yansuubizza era ajja kituukiriza. Kale ffe twalibadde tufaayo okumanya nti ate Katonda ye yatonda taata ne maama n'abasingawo. Oluusi abamukulembeze wansi n'asuubiza ne bituukirira, ebimu ne bitatuukirira. Kubanga ntera okulaba omukulembeze oluusi yeetooloola n'agamba nti waliwo ebisuubizo bye nabasuubiza emyaka 5 nja kubireeta, meaning tanaabituukiriza. Naye ate oluusi n'atuukiriza. Kale Katonda naye bwe tumusaba tulina okukkiriza. Okukkiriza kutuyamba ki? Nti kututeekamu okumanya n'okuba n'obukkakkamu nti gwe tusabye atutegeera. Tosobola kwesiga muntu gw'otamanyi. Kyekituleeta mu ssaala eno ab'ekkanisa bwe babasabira Peetero, omuntu Katonda gwe basabira baali bamutegeera ng'alina by'akoze eby'amakulu, eby'amagero. Okusooka yatuwa obulokozi. Kati nga ffe tukimanyi bulungi, yajja ku nsi n'atufiirira. Era bwe tusaba okuyita mu Yesu tuba tumanyi nti tali magombe, yazuukira era ajja kudda akomewo atutwale. Kati bwe tusaba Katonda omulamu, si Katonda nga abamu gwe basinza oba mayinja oba miti oba bisolo. Tulabye ekirala nti bw'atuukiriza n'asuubiza nate nti ate n'atuwa n'ebirungi ebisingawo. Kubanga oluusi tugenda ne tusaba nga tweyagaliza ffekka. Naye mulaba Peetero bw'afuluma ate n'abuulira n'awandiika n'ebitabo kati bye tusomako. Katonda ate bw'atuukiriza akuwa n'ekyo ekisingako obulungi. Kale gwe nange tufengayo okwesiga Katonda kuba ebyamagero ajja bitukolera era abikola. Nti naye bw'osaba obeera mukakafu, ekyo kituufu. Obeerenga mukakafu nti ajja kutuukiriza ekyo kyasuubiza. Njagadde tube n'ekyokuyiga kino. Tutandike olunaku nga tumanyi nti mu byonna bye tugenda okukola olwaleero Katonda agenda tukulembera. Oba ku mulimu gwo, oba mu bizinesi yo, oba mu misomo gyo. Mukama abeere wamu naawe, obeere n'olunaku olulungi. Katusabe. Mukama omutukuvu, tuwulidde nti waddamu okusaba kw'ekkanisa n'abantu abasabira Peetero n'asobola okuteebwa. Enkyaleero nga tufuluma okugenda okukola, okusoma n'okuweereza mu ngeri zonna tukulembere. Tukkiriza nti ojja tukolera ebirungi, otukolere n'ebyamagero n'ebizibu byaffe byonna obimalewo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.